senga kibadde nga ye muganda wo nga muganda wo ddala bagwe bakola ebintu ebyo gwe byali kusanyusiza oba bagobera bino ebya Bible nti abakyala bakuweebwanga buweebwa anti tuweebwa naye naawe bw'okwata munno n'omudde bagamba okuddiza kulekera ebiri agenda nakulekera etaano obagambe ngene mama gundi akwe kino na kino na kino ngenda kuweereza ssente naye zino genda mu saloon naye nga tewasabye na za saloon segeera so ekisenge ekyo it's really something very important nawe katuwagira pastor wange kyayogera abakyala bakikozesa ennyo we alijje wange wesibanga bbiri ate yesibanga bbiri ojja bangu sinti nja kuba nti lwakuba nedda mba nkutuuza nsi nenkubuza muwala mutabani wange omwagala ali ABCD talina kino ojja ne kino onokkiriza yes أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika ku papula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 nkutubiddeko weebale nnyo genda maaso n'okubanga otulaba weebale kutufollowinganga entakera jona luli nkubuuzaako nenkwebaza emirimu weebale nnyo weebalire ddala nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchimba waliwo omukwano we yangambye naye lwaki kati temukyayogera ku nnimi nga mutandika okutubuuzaako habari zenyu habari za usiku habari ya jioni habari ya anyway according to different gundi yes different time zone alinge wamwe lwagulo habari ya habari ya jioni ya jioni aliyo nga uli kumacha habari ya usiku habari za asubuhi habari za asubuhi habari za mchana abasoga nokubanga ugwane wano solo butali bwako mmere abasoga zogana batya kodeyo bakagwa kodeyo bana mwekaza bana bachabazinga bana iganga bana beidinda bana be namulesa bana be budyope awona namulesa manyiyo neka mulie abisoga region yonanji manyi district 11 before namulesa town cheyo jo manyi eri before namulesa hawo town utondo wijja kumbuza that's where I grew up wakulirawo waliwo twatandikira ku Magwa ne tuva Magwa ne tudda ku malaria unit ne tuva malaria unit ne tudda Empumuire Empumude and then we tuva ne tudda Kamuli Road so that Kagondi is before namulesa so abantu bachabazinga kodeyo bakagwa so ndi mwana w'ebusoga buuzaako ku mulusoga babuuzizaako ino mwebale kubaayo mwebale tubona mbenda ino ndi mwana wa waka mwebale kuba ndita Pacho era jamete neno wapoyo neno usana chimbo updates angonyinga ngati ne Pacho gambo oti haji meeting kumisinga nnyo no salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kansirencho libulungi nnyo haji meeting achagera maaso n'okuwonya abantu be nga mutulaba haji webale nnyo kubanga owonya abantu haji meeting waliwo ekibinja ky'abaana abagenda recently awo baali bagala abakodde ku ebyo ebyokutambula naye kikoze bulungi nti bagenze era yampise babadde bagenda bamusiibudde ebintu byateredde so babadde bagenda nangaajanga olabe ku baana bano nembala bako so avuka bagenze ekirungi ate bagenze na muziri nsi tebagenze muzine ezisinga okubonyabonya abagenze mu Europe so katubasabire naje mwagenze ne muddanga ne mwebaza muddanga ne mwebaza so haji nafe ne mutu webaza fa abamu bawa kati waliwo abambazigira yes kati waliwo abagamba nti haji mukubire simu takwata haji takwata simu lwakutaano Dr. Nabasala dene nakuzendera nazo olusoyinza omukubira n'atakufuna naye baba mizikola agirabye abajja kukubira so gwe kuba
oba enamba gisaving ogene mu WhatsApp omutere ku WhatsApp abaja kugenda maaso n'okubanga akulaba nenga gisebe webale tukwebaza nnyo nyini ddala okubanga Ajimiti bawere ddala n'ennamba ye Ajimiti azi ku 075 075 2 kyana musanvu 15 oba okubi okwo oba eri awo wansi mu kalango 075 2 kyana musanvu 15 kati goyina bizibu tebitegerekeka abakyala mumwekwate ddala abali ebulaye banaye love etawanya love yokumawanga eyokumawanga soko girege love etawanya lero ndabye akantu love nga yo oba babeera bagingiddemu babeera bato oba babeera naye ekyo kikyaliyo naye love etawanya nze bulijjo nali mmanyi nze kagweruma naye ate nze mmanyi gicontrolling naye omwana Grace Kani lero kapityo kenda oh my love you omwana omusogo bayamugemawa Grace Kani ono omuyimbi kati ono omwana omusoga yamukwata ebintu bya love bizibu omwana alina wakwatako abatoga balungi nnyo mu nsonga z'omukwano olimba abatoga abakyala n'abaami siboka naye kale bo bamanyikiddwa mu nsonga ezo nti si bantu babi ne basinga abagiso pulira buwulizi nange sibigiranga abagiso ate bo babogerako kino kyakuba nti bagabi nnyo kuba byanjawulo like nti omugisi omukazi tagaana nnyo nekyo ekigambo omusajja tayangwa kyava awasimu bagise ekyo kibu kyabatooro batoro okay mbadde mba mixinze naye n'abagisi bagamba nti amaanyi kiri agalinga gaabasoga mukwano gwe gate abateeso bamanyiko ki abateeso balina bali mu byalavu simanyo naye just mamanyi nti balina genuine heart abateeso bantu baddala bantu bali real twagalira gwe honorable speaker tomulaba nti ayagala ina laavu honorable speaker anetyanita mongo bane navumiridde nnyo abantu obudde abateka ennyumba ye gye yayingidde ku social media ningamba abantu bano omuntu aba yazimbye ennyumba ye kibi ki okola mu government not really nze ate ngenda kudifaringa nawe on that issue nze nja kuwagira speaker sola muvaako nkimanyi lwaki tosola muvaako kubanga mwagala simulabanga nako simusinkananga nako mama profile yo nga muntu tamanyi WhatsApp yo naye Pacho kankubulire bakutte ekifaananyi ky'ennyumba gye yayingidde ne bagitandika gikomparinga n'eddwaliro lyewa lyebukende naye nga batuufu lwaki osula mu nnyumba bwetyo nga ddala eddwaliro byakoze ebirala nga tebaabijjeeyo nedda anti kaakati soko tunulire bano ne ba neighborhood ekyo kyalo kiramba almost nyumba teri kuyiga simanyi mmeka naye Pacho nga walabe ennyumba eri tubeere realistic nga walabe ennyumba oba wagirabye kyo sijja kigenderako oba wagirabye ennyumba eyo no comparing n'ekifo ky'alina mu ggwanga third mu airakeze eggwanga abanamba 3 alina parliament yagituuza ennyumba bwetemu nantono nnyo n'ekirala omukozi wa gavumenti yetabeereko na bulamu bonna abakozi ba gavumenti balina ennyumba ngezo bazirina ekyo ngenda kudifaringa naawe nnyo naye omusajja agenda nti vugeke moroko gende no mwankole mu lubirizi ojja kusanga amayumba eyo nze mu byonna era bo mwankole baziina kati tugambe kiba tufugidde emyaka 40 ate tunagamba ki oyerako obulungi nga bagaza gavumenti nedda kati ffenna naffe tukoledde ne gavumenti nze nga nakolerako gavumenti I worked with UBC but what did I get no saali musomesa I was in the media nze ndi wa mawulire ne gavumenti for media ne gavumenti ina department esasula ne sasula government naye ine ebitundu ebisasula n'ebitasasula oyinza oba wali ku UBC media ng'ate wali ali mu electoral commission ng'ayoola ngali wali mu Uganda Railway maybe munnange ekyo oba ne oba oli awo ne position mwe nali oba kinaye that's why I'm telling you that not every government official te ayina kubeera n'ennyumba bwetyo naye nze all in all ngamba nti bwetubanga twavaayo okukolera abantu baffe tuveeyo tukolerera abantu tuveeyo kale siganye ennyumba ng'eyo toyina mwana toyina kiki yonna ozimba yaki omanyiddewa oyo muntu alina abantu bangi balabira bali anti balabira gwe abalabakaawo kakati nze neebuuza ekintu ekirala sente zaffe z'omuwi w'omusolo akakati kwegamba awo we basalawo bakolebwe batyo gavumenti bwete bwe yakanya gavumenti eyazimbye eyo ennyumba oba kikubanga nalabye nga MK ye yagenze to be the guest of honor I think mu kugulawo ennyumba eyo is Anita working for Uganda as a like Ugandans oba for NRM her party Pacho naawe wenyini osobola okuba n'emikwano gyo kale sisobola gizimba eyo era n'omuntu sisobola naawe osobola okuba n'emikwano gyo mu bitongole ebyenjawulo era ng'osobola okubayita no oba oli mu kuyingira naye yatwala ku mabaati sibimanyi ebyo
Bo yingire nyumba yo nokola oti. Bo yingire nyumba yo solo kuyita mikwano jo. Okimanyi government yenaku zino oba ebintu binaku zino. Osobola kwera ng'oli wa DP nengo ne mikwano gyo mwene aremu. Mbimanyi kakati abantu oli wagundi ndala nange ni wandala ne tuli bambi. Nze ndi wachi nyabo. Oli wa NRM. Ndi wa UPC kako. Nizo va ku kibiina ky'abajjajjange. Negwe omwana omuto okubeera mu UPC nze ndi wa DP. Nze ndi wa UPC president wange Jimmy James Akena. Twakamana n'okuwangula akalulu tutuzanyirako ninga ogamba otya twawangudde by election ene egundi wana wafa ono minister gwe bakuba amasasi omukuumi we yatta nituteekayo by election mwani yakawangudde waffe wa UPC na mukyala ekyo tuli bakusagira kutuliwe nini abakyala bali ku disappointing anye ennaku zino abakyala mu byanfuna mu byobufumbo mu byonna. They are disappointing. Anenga government erigamba nti bavuddeyo batekize positions ez'amaanyi anti mubembadde nzikiririzaamu ate they are disappointing us at the end of the day. Okitegeera nga baani nti abantu mubadde otunuulira nti abantu abalivuddeyo ne bayamba yes bennaali badde ntunuulira ate at the end of the day be bali kubanga I mean like they are doing things ebiruma kuba kakati nze ddala nze nkyali wano eno sinnavaawo ku nnyumba eyo tojja kuŋŋamba nti tewali ddagala ebitanda nga tebiriyo mu ddwaliro gwe n'ozimba ennyumba bweti obadde tosobola kuzimbayo kayumba rooms kalenga 5 anti kati ayo omubaka wa parliament si yazimba eddwaliro mu constituency anti nkitegeera naye ayina ehandi kati bw'okikola ofa kati akikola afe kale naye kati be byazimbi si yazimba naye kale bw'olaba nga kino nekino government asobola okuinitiatinga government nandi kakati Pacho sente z'ofunako oba waako miliyoni 10 mu myezi ng'ebiri oba 3 kyogera kituufu kyogera kituufu era nze nanenya nnyo abaka ba parliament abatakwata kasente kaabwe ke bafuna kati nze nali bantunuulire waffe ntunulira omwaka wange ow'emukono Betty Nambozi bangamba babalira take back home milioni zibanga 26 ku milioni 3 ze bafuna buli mwezi buli weeks 4 take back home eri milioni 26 bafuna milioni 3 n'obuntuntu awo ne bajjako emisolo peyi payers one bichi kimanyi n'amafuta gabeerako depending ku distance gy'ovaamu kati abamu kibakola gabeera ku musaala ogwo gabeera separate bagakuwanga gokka bayina constituency fund juzi nalaba speaker gamba ziveewo buli mbaka afuna milioni 10 buli mwaka ngezo za kutambulako mu constituency yolambule ku bantu bofune ku birowoozo byabwe olabe kiki ekitaliyo kiki ekitatambula bulungi bayina medical okujjanjaba gwe omukyalawo n'abaana bo gwenga gwe bakuwerako n'abantu ndooza naye lwaki babawa medical ngebatwala bweru lwaki bajja kiru waliwo nadde ndooza zisukka n'emukono bayina emmotoka nga wakayingira parliament bakuwe milioni 10 ebya kati mbuzi bibiri ogenda ogula emmotoka ejja mu kitiibwa kya MP balina nkukyakuyira olukalala ebyo ebintu ebyo ne Bashiru byafuna buli mubaka kasobera Bashiru kati naye mbona addaye Kawempe bakwata miliyoni babawe miliyoni abantu be Kawempe muliza Bashiru banna enjabba bamugenda mu secondary batukoleranga akadanke senior 1 senior 2 senior 1 oyingidde senior 1 babakolera akadanke nabiryanga nnyo wano we battira ono omuyimbi owebwayisa wabiranga nnyo too much kadanke you hear kadanke kakati wetuba tugenda mu kusomero batukolera master emboko walinga nyawo that's what about kakati wetuyingira mu ssomero batukolera akadanke kati bano bomu gwe bayingira parliament ngoli fresh baba bakolera akadanke baba milioni 5 buli omogende weyozeko enfufu ogula amasuuti ogule ku bugoyo obutukula ne banaye kanesimbewo bakwata iPad ya milioni eza 3 ne bagiwa buli mubaka ofunirako program za parliament nga bezitambula leero kyekiri kuoda paper leero ani agenda okukyalinga Shamimu Malende ndekera muko Kampala ude nsako zombaka parliament Shamimu ndekera muko Kampala nange ndi wanupu soko ndekera Kampala bali awo ngamba ne abantu bano kitegeeza lafre obogasegasa katwoneza sikugambye waliwo ze baba wapadiyemu okutambula nokulwana balwana bulwanyi speaker nteka kulisa egende Germany nteka kulisa egende India nteka kulisa egende Cameroon okulwanira olwanizo gende eyo bamuwapadde mtugeza ayinza ogamba bagenda benchmarking ebyo bulimi Germany ne babala nti buli otambula n'okudda ojja kukozesa milioni 4 nga bazikuyo kyanga bazikutenga ogenda buli mubaka so izo nazo zibirawo nino osanga omubaka nga abekweka olabanga betta mu parliament olabo oli ayingira ngagala kulaje walala beyache ayesimira kana gamba sidda mu Kampala lwaki sesimbawo wesimbewo tunafunyi sente kano mu Kampala wetage milioni ngabi sina sente ndi muntu w'abantu ndi ddoboozi ly'abantu ogenda mu kibiina ekiwangula mu Kampala anti ndi wanupu nzija mama Shamimu lyako byolyako nange ondekere mu nzije bakwade sente ezo ombaka mu parliament omwezi gumu gusobola ngogasa salary ngogasa n'obwo butambula na bikicho ombaka asobola collecting milioni 6 mu mwezi gwa parliament
naye tasobola kwatako batambula bekwese batambula bebise tasobola kwatako nti bamitwala wabuka nze nali ndowooza nali mbalombakayo waffe ngamba naye kuno kukyalo kuliko abavuka abakuba buloka kuliko ebirombe lwaki sikwata obukadde butaano nengena nga muteeka mu buli kirombe bazeewole bwewozi kale weewole gulenku yokya amatafali weewole sagala bbawa njagala bazeewole bwewozi ngende ne mubakyala abakyala ababutale abokya kasooli ku nguudo omubaka n'otunuulira abantu bo nga bakaana n'obusente buno bwa gavumenti obutaliyo bw'ekisiru buno bwesimanyi parish waatyo nemusimba akago waliwo neje bikyatuuka naye nga gwolinawo emiliyoni zo ziri awo omubaka essaawa zino kyasooka okukola nga yakasozimba ennyumba n'ogula emmotoka ate ebyetaago oba osagaza kulabira abantu bo naye kati abamu batandise kukolako kale nakolako n'embagavu ekyo kya buntu nange nsobola ogikola naye abantu bafeeko we bakuwa akalulu naye katugenda kulaba ng'esigadde omwaka gumu batandika obikola onabe gundi kaapu nze kaakati wano wensabira weebale nnyo banaye bayenna Uganda nga mutulaba yonna gye musinzira okubeera nze ku luno ŋŋamba bonna batababeereddeewo baleme kujja ku ssaawa esembayo abatabayiriddewo mubiri nammwe temuyiwaawo ate wali ate oyogedde kye kino nzibu ate mwabeekawo empe mmwe ne mugeza mukomyawo Bashiru mmwe abajja kumuzza alaka bali akole ki no bayinza obbeeka empe nga bamulaba gwe nga gwe tobeera kawempe akole ki ng'abaano nga munnamawulire gwe amulabako Bashiru nze nanoonya akalulu namulabako nga agabasendeza NRM wewandegeya Bashiru nga waliwo project ye NRM gye baalimu awo nga olina okukubiriza abantu bate muno onokola ki oyo mubaka zaali zaki parish development bikyolo kyali awo Bashiru wa NRM nedda wanupu okufuna kati kankubulira kati kino kankikubulira olunaku olwaleero bangi bajja mu nupu nga bamanyi yegendo bayisaawo naye nga they weren't qualified to be with us bangi ne tubategeera nze kati nze njogera kati kubanga ze sikyalina muntu ankozesa njogera kindi ku mutima ate njogera Bashiri na ina TV gwoyogerako wandikola ku nice njagala kuki oyinza okolayo ku nice tebakyankozesa nabigaana kakati nkugambe ebigambo byange bino wamanga waliwo abantu bangi nnyo they are not worthy to be where they are niye beebaza omuyaga Kyagulanyi Center ate beebaze mu Kyagulanyi Center kubanga he has been the center of their food gundi kati wenda babanne bamuddako ne bamuvuma bikinga ate buli omu weewunye emitwe buli omu amufuniddeko emmere yavaayo n'avuma gundi ng'alaga nti ali eno nga bamuyita eri nga bamuwa buli yeyajjira mu gundi ya nuupu yafuna ne bw'aba musiru atya waliyo betula abali ku bwa meeya waliyo betula abali ku bwa MP waliyo betula abali nga they are not really worth ne lwakubanga twalinamu kiri nga tuyaayanira enkyukakyuka nga twagala nakumanya omanya nti umbrella eri namba 2 no ticking umbrella wali no ticking umbrella buli muntu yali ayanira enkyukakyuka Central District MP gye muvubuka muntu yali avugana boda Sejjemba yafuna bwa ssentebe mwogo omuyaga naye nze walaba obadde nebuze walwa kisajja mu muyaga ogwo nenze saagala muyaga njagala kuvaayo nga ndaga kiki kyendi what we are really fenna we tubanga omulama gwa kuyayanira nkyukakyuka ebeera enkyukakyuka olaba waliwo ogambye nti nno ababaka abalya n'abantu baabo baakomawoko nze ate awo enjoke baliza nakabaka abatono bakubalira ku ngalo bemmanyi natambulako nze lumu ne Olutamaguzi Semakula Paulson banayo omusajja mwagala nnyo twatambula era boyina akanamba ke kandekere wano kubanga omusajja oyo twatambula ng'agenda agaba ssente bino byali byakwebuuza ku bantu bino Museveni byajjawo etteeka lye yagikwate kutogikwatako ne basindika ba MPs bagende mu constituency babuuze ku bantu so I moved with Honorable Tamaguzi mmotoka ye mwennyini picked me from town ne tugenda ne ntambuza mu byalo byeyo Kaasa Ng'ombe biki paka ne tugenda ne ku nyumba ewakawe wa makaga g'omukyalo nako kalinga ka speaker gagenda gajja mu mubaka naye yagaba ssente abantu abo nga banezo ssente bazibawadde naye zammwenze si zange kituufu zammwenze oyo omuntu alina naye nga waliwo bali abatuuka mu bifo ebimu n'amanya nti bano banywi b'amalwa tugezeeyo wafeteeso n'abagulira gologolo z'amalwa 2 oba 3 egwo gwe mutwalo b'emitwalo 2 n'abagaba bannange kati nze bannange babuzizaako nga tababulire na mulamwa gumuleese omulala gwe manyi onalebo tebandeke webbaale omusajja mwerufu nnyo naye ntambuddeko n'ebbanga ddene naye nga kwegamba olaba really nti akola mu constituency ye nze omusajja eyannuma kale baali bantu babiri kale wadde omuyaga gwajja ne gujjayo abantu abo naye bannumamu ngaani ono omwami Muyingo weruweru minisita w'ebyenjigiriza bamunanika omwami oyo yannuma ye yaddawo yani sekabira nekyambadde yannuma
Chambadde ikasi. Ameria. Replacement ya jitwafuna mbi. Sembi na ye yes, we wanted a youth. Naye Ameria abadde akoledde abantu be. Omanyi nze njagala I believe in facts. Naye Ameria kyali kimukakata kukolera. Yali Minister of Finance, Minister of Trade. Abadde mu government for over 40 years. Bani ababibaddemu nga tekyabakakata kukola. Abamu bapya bakijjako bwejjanfufu naye Ameria tabadde mu budde bwakwejjamu nfufu yagijjako da. Bwobanga obadde mu government for over 37 years. Era oba olina kyokoze. Gwe n'ogamba nti kukyale wuwo. But don't you think that right now as we speak nti Ameria can even come back? Asobola. Ne mama todda yokoze abakyala bakwebaza nze mwebaza nalaba amayumba ge yazimbirako abakadde ge yakola kina bambi weebaza awo abajagwa n'enkode ebyo bwakomawo naye ate replacement gye twafuna Dr. Hilderman is also not bad. So I mean like tugendera awo onebo temulanda nkutumiddeko onebo Sala temulanda yaliwa MP wawe MP jawo mumane MP naye bambi teyadda mu mbeere n'ey'omuyaga naye nkutumiddeko onebo nja kujja nkukyalireko ndudde okulaba tikyatemu yali teacher wange n'afuuka MP secondary eyo Masaka MP jawo naye nga mukyala mwerufu nnyo mwagala nnyo Honorable Temulanda Sarah gundi yamukuba akalulu Teddy Namboze Teddy Namboze ono munnamawulire yakakubani baagala Joyce baagala Mityana teyakakuba yakakubani abeyo mujja tujjukiza Joyce baagala we Mityana yakakuba gundi yakakuba n'abakooba nene nomukolo gwe nabalanga babonga which is okay now byagala nene n'abantu besaagala abadde nadutu watuswaza nnyo gwe munnamawulire munnaffe ab'embaale ziti mbaale budde ogamba mama bati wakayingira parliament bakuwadde state ne okumanya nga bantu mwete mutalejja ndowooza people of Butaleja please do something ate omuwale yali awo yali muwala mulungi balinga bamuyita Beatrice Kayinza oze tomanyi system bwetandike bakuwadde n'obwa state minister andi oli ku babu baati tukomyewo Beatrice Kayinza Honorable Kayinza ate oyo mukwano gwange akimanyi bwe nze badagera tandika bakubamu ba MPs paka kusaawa esembayo Pacho ebyobufuzi tubigezeemu nnyo naye ugamba otya ni bulungi nabalenda banadde nsoma olupapula lwa Bukedejjo nga ndaba omukazi simanyi mbu best man amubbye kubba naye n'amwanjula nagenze olaba ebyo n'omuvubuka yiga agenze okubuko ajeyo ebintu akawala kalima kamalala nagenze okulaba ono omukyala wano kasozi wano eno ku Kisula FM naye ali mu maka ga mukazi munne yagawamba kiki ekyagwa mu bakazi ennaku zino abakazi muli bangi mwayize buyizi buyaye obufumbo obwo obwa wiiki 2 wiiki emu mwezi gumu kati ngenze kufumbira wala kati ngenze wala mulinga abasuubuzi kiki what's the problem si buli omu anti abakazi butamanya kye baagala abasinga kati kyekimu ekyokubiri yes bakazi bangi naye omukazi gwe weewa value omusajja naye najja n'akufuna ate bw'aba akufunye ng'oli mulungi nga byonna like you can do it n'omulaga nti osobola kutuula ewaka n'okola ki omanyi abakazi tulina kino kati tondaba nga ndi wano ti ninamu obusente busi bungi butonotono kati oli omusajja bwajja nedda munnange ate omusajja bwajja natukwana oba like nakwana ayagala mbeere wamu biki eriyo bano wammanga balowooza obulungi bwabwe bujja kukola everywhere nga yeerabira nti no ne Bible egamba nti omusajja is the head of the house of ladies, the you always be subordinate. We have to be okitegeera nti nange n'obwa Pacho bwange buno mwe gye mumpitira serebu yonna gye mundabira bambi ekitiibwa kye mumpa na biki byonna nange nfukamira wansi ne maaso ge nga nfukamira wansi kulikayo ssebo woosuza otya nno Pacho oteeka emmotoka yo wali wansi n'ebbaagayo ne good business bwo guli ogunene n'ofukamira n'enfukamira kulikayo ssebo kakati kino mbadde nteesa anti fe abakyala tuteesa buteesa nze nalabako nange mbadde nteesa oba ono omwana tumukyusiza essomero lwaki naye abakazi kati lwakuba bayinamu aboggoka n'atawa musajja respect n'ava ku mulimu n'ayitawo buyisi n'agenda mulabamba nga tamugambye namugaa nze ndi out n'emikwano gyange because amanye ennyumba yeyagigula oba yagisasula oba yakola ki naye ate ne twerabira nti jebuva ne bwenkana omusajja asigala ali ku ttoofu okitegeera kati awo njagala okubuuliza kati kola bwoti engalo zino I'm not telling you men that mugende mukole byonna bye mukola kati genda kino bakita kigalo kisajja kati genda ng'okoona ku every finger 2
3 4 kati kwata engalo enkazi naye olabe ogezeseeko laba it will try zote zisobola no kale zisobola okutagala wonna. So what does it mean? Ate sigamba nibere mutagala ennyo so no sajja so tagala emirundi yena. A man will always can do whatever he wants to do and what, but it is you the woman kati kan kubuli omwala ne wabira myaka 25 nofuna omusajja myaka 4 wadde nga badde bamutenda obwenzi na biki ne you can cool that man n'atuula n'atereera ate ne baliyita eddogo n'atandika n'okukoma ngayo wakama mwe weebale nnyo business meeting yasooka okusiibula nti badde ngenza kusanga ngenzeka ng'ofumba akamere n'amanya nti emmere omusajja kasitona omu ekyokulya ekyokunywa ng'omugondera bulungi nnyo tajja kudda eri gye bamuyita gwembwagwe ye n'otumanyiira toleka ano mmere tokola kye naye n'atuuka eno wengenda okubeera awo nga mesitaati badde nsaba kino na kino so tibale ngenzeeko wano kakati mbadde nteesa bwento kyegeera Pacho nalabako olumu my elder sister honorable Nakiwala Kiyingi nga akutte akambe nga awaate amatooke waka n'amala okuwaata amatooke n'agenda n'akamula juice nga Nakiwala Kiyingi twogerako then yali minisita abavubuka nga mbaawe yali MP we Bukomansimbi naye natunulira chemistry n'engamba ono omukazi wabanga ddala ku level y'obwa minisita asobola okuba nti waka waba waka era home ebeera home omulimu kuba mulimu when I'm at home sanga bya kompita simayi mukozi wago nze waka even my neighbors no onsanga mu mirimu nga nze namfaanana wakamba njagala kubeera batuma na waka mu bitete byange biwanvu ebyo byetubeera mu biddira ebyo gye weesalidde akambe yo ino olugambo kati wegede byaki so me actually my children even love the food I cook era wembagamba haencha leero nze enfumba you can see the happiness and everyone okubanga n'abakazi bamanyi nga tebakkiriza ba maid kufumba kyagulo nina abakyala bemanyi nga they don't allow maids to cook nanga even if I was to stay with my man every day I think I wouldn't even not even lunch I would make sure kale mofumbye ebyamwe but my husband's food will always be separate because maid teyajja afumbira bba wange maid teyajja kunjalira buliri maid teyajja kuoza masuuka gange maid teyajja kuyingira kisenge kyange nze maid nze naye emboozi yange ekoma ku mulyango gw'ekisenge kyange nze nga Pacho ye kankuze oyagala would you love a maid omusajja oba omukazi? Me I prefer a girl because nze nina abaana bawala bwendeeta what if ndeesa omulenzi n'akwata abaana bange wanatandika bayigiza empisa zesitegeera weewaawo nga n'abawala asobola okuteekamu bali ekyobusiyazi kati kubanga kiri buli wamu but me I prefer having a housemaid naye ate nina emyaka kubanga omwana wange waba kati awezeza emyaka 7 why do I need a maid at home anti omwana yaba kusomero nsobola muteekayo n'abeera mu paka evening classes ne mujjayo ne tudde waka ne tufumba akamere kaffe ne tuya ne tubeera n'emirembe waka bamaidi bano buli omu ajja n'empisa ze buli omu ajja n'ebiki bye buli omu ajja n'ebizibu bye buli omu okyegeera so that man is enaali wadde maid oyo preferring nze njagala nnyo abaana bange okuyiga emirimu nze ne wembeera ne maid waka n'ensanga omwana wange ng'atudde mu ntebe mmugobamu ne mmugamba ebintu bibiri situka ogenda oyoza ebintu lwaki oli ali mu kuwaata mmere ate n'ensuwaani zimulinze why I don't want enchalu nga mukama God forbid ng'oba akuggyeewo oba eri yakusabye omwana nti oba n'agenda okuwumulirako ew'omuntu gundi oba kati kimbo weewuwo nti abaana bo bali friends with me and biki oba ne ngamba omwana wange kajja awumulireko eyo ne mwevuma nga muno omwana tadda nga talina kyamanyi tamanyi kwoza mpale ye tamanyi kunaaba tamanyi kwoza bintu tamanyi kufumba okuwaata obuwasa emmere oba kale n'omuceere ogujjira mu ddakiika 15 n'abakazi abakulu gye bali nabatamanyi nawulyanga Uncle Bini aga nti yafumbanga ewa pasita nga Susan talina kyamanyi ku byakufumba so n'abakazi abakulu mwe bali abatamanyi kufumba gwokyali gamba bugaye nti omwana wo nayenaako kugamba nti era we mmuleka n'akula bw'ati ajja kubeera omu ku abo abakyala abatamanyi kukola ki kakati ffe in my culture for us tetubelievingira mu ddogo ffe waffe bakugamba ekigenda okubeezaawo omwami woba mmuloga abeerewo kiyungu fumbiro n'ekisenge kuba omusajja bw'aba akkuse bulungi ddala ng'akomawo n'alya bulungi n'omuwa akalooke bulungi nnyo ne gundi anti kiwadda for us we make that kalo cassava flour ne millet oba sogam awaffe ke tuyita akasuma obusuma oli musaamya obusuma n'engeni obusuma n'engeni abasaamya abaana omusajja avudde mu nnimiro omutwaliddeyo amazzi anaabye akomyewo
oba sawa 5 oba make sure the color is ready oba nvaaki wafumbiddeko n'okola ki n'omwana akola by the way kati ffe ate ewaffe kisenge is not things of every time ngano si ekyo bale nnyo nti kiyimirizaawo kibaawo of course it can add but for us I think our men so much of that gundi kasomwake kyakomyewo n'alya n'anywa n'agenda n'atuulako ne banne mu ajono we mu malwa nze mpulira ku pasawo n'akomawo oba abaleetedde ekifi ky'ennyama ne mufumba ne muteekateeka of course n'ekyekiro ne kiku nafunye senyiga bannaye wabula tomunkwasa sijja mukwasa naye nawula pasawo nge ng'agamba nti ebirungi byonna biva mu kisenge ng'omukazi oba yagala ekiteeteeyi mu kisenge oba yagala akanika akalungi mu kisenge oba yagala yagomesa ayinza okuba talimbye kubanga yagala enviiri ez'okusiba empya ekisenge ekyo kiraba ekisenge kikakkanya kwegamba kikola bingi kikakkanya omuntu nti ne waaba yabadde mu mbeera ki nga yanyiize yakoze eki naye mugendo kivaamu ng'era embeera kyekifo era kyova olaba nze ngamba nnyo abakyala bano boolaba bano abakyala batali basanyufu abo omanya nti ekisenge takikozesa bulungi kubanga oŋŋamba otya nti oyombye n'omusajja kati n'onyiiga nnyo mbovuddeyo ogenza okwebaka eri oba wansi oba mu kisenge ky'abaana nabiki noolemera mu kitanda omwo waliwo ekigenda obbagatta ojja kuba okyusa akabina bwoti kamukoone kajja kuba akyuka akukooneko kyegera chemistry ajje kati mutandike yes mutandikira kati era mu kusooka ojja kutandika nga akyanyize naye era ojja kumaliza omwana eddadi ne wano wanyiziza bikyagambe naawe biki naye abikugamba there is something going on oba okitegeera then eyesooka eyinza okuba nga si yakabi nnyo naye eddako you know ulira senga everyone has said sorry and what omwesonyiwa nga bulamu bweyoddamu bukontinowinga era ku makya abadde akulekera ebiri agenda nakulekera 5 oba gambe ngende mama magundi akwe kino na kino ngenda kuweereza ssente naye zino genda mu saloon naye nga tewasabye na za saloon otegeera so ekisenge ekyo it's really something very important nawe kati wagira pastor wange kyayogera abakyala bakikozese nnyo yeah olaba kizingamba nti olina okudda ku side ya pastor wange no waliwo byayogera nenkola ki no generally sex eyina engeri gyekola ki stimulating okyogerera mu church omuli n'abaana kibi naye nga senga itaffe some of us do that senga think noyogera mu bantu abakulu bomanyi nti bakulu naye omukyala yenna oba omwami yenna obusungu bukakkana nnyo ng'abantu bali mu kisenge babiri buli omu ne yeetotola kwegamba najja ekintu kimuli ku mutima nakigamba munne nti kiri bwekiti ne bwekiti ng'olaba abakyala no there is a way I have to apologize naawe there is a way you have to apologize to me and say mami I'm sorry sweetheart kino sigenda kiddamu biki kitegeera so that is the bedroom mugendayo munyiize naye mugenda kuvaayo nga buli omu ali happy abaana ewaka oba abantu bayinza ate kiki naye nga it is that kubanga waliwo sometimes whereby men will feel big pride ogamba nti kansaba mukyala wange ekisonyiwo mu bantu mu lujjudde ng'otya okuswala olinamu kali ka arrogance k'abasajja nti nze munne okumalawo byonna kyekigenda okumalawo ekyo nagamba naye mukyala I'm sorry naye naga I'm sorry naye nga I'm sorry oyo waliwo ekireetedde naye okusumuluka nagamba I'm sorry ebintu bibiri Pacho sooka kino lwaki abakazi bafumbirwa mu mali ag'enjawulo wali omukazi n'atafunamu nansonyi nagana akave wagundi kati ndi wagundi kiki kye banoonya munnange nze simanyi oba abakazi baabadde ki oba nenga bonna ate tebali kikola bokka bali kikola ne bazadde baabwe naddala abazadde abakyala bannaye muleme kubeera bayaaye ennyo ate mulekeraawo obuyaaye obungi kubanga we mutandika okukola ebintu ne mugamba nti nno tukola kino simanyi nze njagala bintu okwatagana ne bagundi okulaba nga okola obuyaaye tekigenda kubanga kikola kubanga awo ogenda kubanga okola ki oleetera baana bo okuttibwa either okuttibwa oba okukola kyo kitegeera kubanga leero ono bw'aleeta ebintu bye kyova olaba nze nakugambe ndi nnyo ku side ey'abavubuka abali mu kubanja bintu byabwe mu bibanja eyo muli baana b'abantu nammwe lwaki ojja n'osaba munno ate bw'olaba ng'omukazi ng'akuteekako nnyo tugende waffe kyala kiki oli musuubuzi ofa kino okuncaza lwampaka toyina na mwana gwanza ate nze senga nali mu abasajjamu singa tomala gasayo sende nga tewali kyayalazi ndabye eki kasi ofulumya gundi DNA yange wali onzaliddeyo nkana kamu bubiri yes tugende awo ngoso awo omanyi kyosasula
obotegere chosa manya ntine bwogenda nze nina abaana bewamba ne kakati toyina na kyongulidde anti nawe muli basiru temuina magezi ondabide wiiki emu bbiri mutukole omukolo kiki ennyo dduka ki banne walobe ndaba mukole waffe omukolo biki wamwe tewabeerangayoko ku mukolo nzaalira omukolo ng'oli mugumba namukwano nga yagamba nze waffe nze okutwalayo okwanjula ewaffe nti kuntwala ewaka bakulabeko eitha ng'oli lubuto olukulu olukomeeri obanga gwe ngwazadde nga ebambuuza onaani actually nga ebakulaba olubuto tibajja kubuuza oba mala okuzaala babuuza onaani tumuyita tutanga oyo maama gundi oba tegeera naye wakamufuna naku bbiri tanaba nakuwandula ddusu wali mbunyanjula nyanjula tanatandikadde okusaba okubuyembe obuto mbunyanjula nyanjula waliwo bendaba ku tiktok ennaku zinabawala okubanga babrothers bange bonna bakola kisenga muleeta olwo olugezigezi ewaffe kuddiru ki wandibadde nomulamu mubi no kati musanyukira bino ebigenda mu maaso gwe bw'obeera gwe najjana akwanjudde kyokka ng'enewuwo kati nga story yo oli omuvubuka omusiraamu kali yajjayo ebintu bye ng'akugamba nti nno ye yatuuka n'ekiseera n'ategeera nti ono bava namwebakako n'olwo omukwano nagankanjigumire maybe ajja kukyuka naye nga yabasabira n'ebiyungu sebe abeerako eno nnaku 3 ne lwe-apologizinga yasula ewoona enkeera ate n'abeera n'oli ekitegeeza n'olubuto waaba ddala ng'ali lubuto olwo lubuto lusobola okubeera olweno oba olweno naye kyova olaba nze sometimes I don't blame abasajja bavaayo n'agamba olubuto si lwange n'alwegaana kambireko okusaidia abasajja akatonotono because tojja kuŋŋamba nti ozunga olinga mizozo oli eno oli eri tose tolinga nango ojoŋŋambe nti oli lubuto botaabe wammwe jjajja yafudde gundi yafudde ngenda mukyale wali omufu kati nina omusajja gwe mmanyi lwakuba famire y'omukazi yeyina ssente bano abantu beeyeeye famire erimu ssente omuwala ndoza ayina ente nga 60 ye nga ye omuwala wakakati aina ne baayina atasooka n'alima ngenzeeko ewasenga gundi anti gundi kubanga ewaka alekawo nga 2 ng'agenda alekera omusajja kuba omusajja tali bulungi n'agenda ewagindi n'akubamu wiiki namba neyagindi wiiki namba newagindi wiiki n'alyoka dda naye lwaki obonyaabonya omwana wa munobo tikyobola abakyabatta nnyo mmwe so mu firimu eno baani abasinga obonaabonera mu bakazi basajja n'abasajja kati be bali mu kubonaabona basajja bali mu kubonaabona kubanga waliyo abasajja bayita gwoyagala nga buli mwe abadde amutenda obwenzi na biki naye naafuna omukazi namukaka ne baga gundi olaba yatuula n'atereera oyo mukazi nnyo okitegeera naye nga takikoze olwekyo yakoowa yatambula buli wamu n'akoowa n'agamba I think let me settle down naye omusajja watukira ogamba let me settle down ate gwozungu onoonya siriimu onoonya bano abawala bendaba ku tiktok buli kaseera abaweerezawo bumeseji obwo nze omusajja watamba sente nze saagala ate abo ate kankubuli enzaabo bebangobezeza nze sikyabeera ku tiktok ate mwe abantu abaagala obufumbo nga mwagala okufumbirwa mwagala okubeera mu maka gammwe muve ku bintu bya social media mukakkaneko ewaka waliwo gwe nalabye omusiru ng'ali awo mukyala mbunaye awo abantu magezi munansonyi omuyita omusiru nti amateeka agafufuga omusajja omufumbo simanyi mukola bwoti omusajja omufumbo tomwesiga omusajja omufumbo tokola bwoti omusajja simanyi tokola bwoti tabawo motoka ya gavumenti nti buli kaseera bagizayo na biki let your friends try their luck gyeri abantu nga bafumbo nga eri gyali aliyo lwannaku y'abaana n'agamba lwakuba sinnafuna wakulaga kamale gaguma noono naye nga bw'anaafuna omuntu amuyita sweetheart amuyita daddy amugondera agolola engoyo kimanyi nti basajja bangi bali eyo nga ajja mu kikomera amala okiyingira bwato n'apaakinga ye bakasula mu mmotoka bayitirivu n'afuluma mu mmotoka ku makya n'agenda ne yeegololera engoye ze n'ayambala n'ateeka essente ku mmeeza nga teboogedde n'agenda naye watifu anaafuna omwana bwamulaba paakinga wali kulikayo dadi nakebera buutu nzijemu dadi olina byolese byetaaga okutwala nasitula ensawo ye n'agiyingiza n'amuyambako okusumulula amapeesa g'essaati oba nakakana wansi n'amubuuzako n'amugyamu ne stockings namwamu naye mbadde oba sooka onaabeko olyoka onywe katunda eyo keya bw'anaafuna omwana ng'akola ebintu ebyo taddamu nakulaba musajja kati abo bw'olaba nti bw'aba amufunye ayanguwa nnyo mangu akola emikolo agambe kati ono kamukoleki kubanga amanyi how to handle a man nabadde ndiscussinga ekintu ekyo ne mukyala wange nga mubuuza lwaki ennaku zino abakazi baagala nnyo banjula nangamba ebiseera ebisinga banaabe ababa ewaka baagala nnyo banjula bafune ownership ku musajja nti nze mulina eri okubanga gw'omulina by name naye ate nga tasula mu kifuba kyasulamu kyange oluusi bw'oba batunulidde material gains nti no you gain the material but me I'm happy and happiness is mine
And who told you that if he's happy with me and I'm also happy with him, nange newe mbera side dish we tagina kungulira tagina kumpa byenjagala. Gojja kubeeraawo nti wange wampeta naye nze nange eno maybe bankoledde business balina mukunzimbira ne mamange bamuzimbidde gwoli wampeta oli eyo otunulidde empetayo maybe even ne mama wo tebamuzimbiranga na nnyumba owoza mpeta ng'osaba eriyo ne bane waabwe nga teba ng'oyongera kubeeraawo tewesiga ka lipstick tolegako ku bbeere ebikigwirwa kuba omanyi oli wampeta wamala andapati ka mutabani wo ku mutwe okuva ku maca bannange bano abasajja mubasaasire kati waliwo lwe ŋŋamba abakyala tisenga mukeerako ku maca nga tolina kyogenze kukola ngenda otuleko mu arcade olagenda ke Kampala olabe abakazi we bazaala abaana baabwe ennebyula eri mu arcade omwo ogimanyi ojja kudda ewaka ewuwo okakkane ow'ekitiibwa oyo omusajja eyakuteeka ewuwe kubanga abaana b'abakazi banyirira mu kibuga abaana bakola bwe bati ojja kudda ewuwo webaze mukama era otandika okuwa bbaawo ekitiibwa oyo eyakuteeka mu maka omwo akyakuwa omutwalo manya abakazi bano bagenda ne beerabira ti ajja genda wa John amulaba mulundi gumu oba ebiri mu mwezi John n'akwata ekyetaano n'akimuwa ng'amaze omutwala mu loogi ya mutwalo bagumu kitundu akutte etaano egyawamu agimuwadde ne loogi gye bagenzemu yagumu kitundu amugulire ne bbiya 2-3 n'amugulira ne chips n'enkoko byonna John yakoze round up ya mitwalo 10 neyerabira ebiri egya buli lunaku nti mu wiiki emu ne fizi w'abaana n'ez'enviiri n'eza jjajja mu kyalo n'eza maama n'ezaki n'otunulira John nga ye kabaka naye ng'ate John okujja ewuwo yeetaasa ewuwe ewaka naye yaleseeyo mukazi we waliyo entalo olufiiringa ng'eri tewali sexi na biki bali mu lusirika ng'ajjako ewuwo kyova olaba nti abasajja bangi nnyo bw'omugamba nti oli bano abakwana bano abaagala nnyo abakazi abafumbo amanya nti ono mwagadde sisasula nnyumba sikola ki omwana yabayimbako nti abakazi omukazi omufumbo ki simanyi ono likodi era butida tolabanga yagwa n'okugwa temukazi omufumbo yakyasinze okubeera omutuufu naye nga in others kyengezaako ogamba bakyala tuve abaami bano the other heads nebwoba ne sente mmeka at the end of the day sente ezo tezigenda kukuleetera ssanyu omwana Mary Bata yagamba nti akaseko k'omukyala oba k'omukazi kasibuka mu kitanda waakola ki wasula ne bw'onoobeera nazo meka wallaayi ate abawala abakomawo eka ate bo kiki n'abasajja bavudde ku mulamwa oba abawala si bagumiikiriza abatukomawo mu kyeyombekedde waka mu byabiki ekisookera ddala butaba bugumiikiriza nabutamanya kyoyagala okitegeera nakwagala ku competition twali fena ku campus bawala banange bonna babayanjula nange nyanjula tonyanjula ngenda nalabye Pacho njagala kaviri nga aka Pacho biki okitegeera naye nga temuli mu status yemu you are not in the same status the other is working oyinza olowooza nti no bawe ya mwezi enviri naye nga tola ku musaala gwe because akalabika bulungi nakunyumiza omuwala gwe twasoma naye yagaana okufumbirwa omusajja yatamwanjudde kati mbuuza kwanjula okwo ye ebintu biba bibye ng'omuntu oba ki ne kiva ne ku family gy'ovuddemu but for us we know that marriage is a honor and marriage era omuntu yenna atafumbiddwa taba na kitiibwa nze wange in my culture era buli akutunulira okitegeera kubanga nze when you marry me ente ze waleese wewobeera brother wange nze ngenda okuwasiza omukazi era omukazi wajja alina okumpanya ekitiibwa because it is my exactly okitegeera so for us women who come and get married muawa wabeera abaana abawala biki abawala bawa nnyo ife abaana ab'obuwala even what ekitiibwa for them to also be to get married oba okitegeera so abantu butagumiikiriza n'okusinza ne family gy'ovuddemu mwagala ebintu by'amangu mangu ng'ate gwe ogamba nti no yagala omusajja ayina amaka eyakolako ayina gwe kiki ky'olina ky'ogenda mugattako buwoomi kyebeesiga nakyo woomere ewammwe tuule ewammwe kale owoomere abeewammwe nze ndaba kyebalwanyisa kyekyokulwanyisa kyabwe weeryako gwe n'owulira nti owooma oba ani abibagamba nti bawoomu bibabeera mu kuba omutunulira mutuufu nga kyajja nakyewuwo talina mpozi kale kalina kugamba bano n'obakanda ate okubeera ne degree era ng'oli musiru tekigasa beauty without brains tekigasa nayo nti oli mulungi naye ng'oli musiru bwongo nayo tekigenda kugasa obanga yokyeza kasooli omukalu kubanga kakati tubeerawo ne tugamba
gwe novaayo n'ogamba omwana wa muno ali 38 oba 32 njagala ennyumba ng'oli ati 28 n'omugamba njagala business njagala ki njagala musajja alina ennyumba njagala gwe nga naawe olina brother gwe oyo brother wo abirina awo abawala mutusoberera brother wo yabirina naawe olabe ewammwe temubisobola kitaawo ye kenyini yakugamba yali aleeta nnyoko weebale nnyo otegeera so there are some things abaddayo mukama tannampa mwana mulenzi naye ali mumpa gwe alijja ewange weesibanga 2 ate yeesibanga 2 ojja bbankwesa sinti nja kuba nti lwakuba nedda mba nkutuuza nsi nenkubuza muwala mutabani wange omwagala ali ABCD talina kino talina kino talina kino onokkiriza yes kubanza saagala otuuse omwana wange eri lwakuba mbowooza nti owooma bakugambye kati kambabuulire abakazi abalowooza nti muwooma abakazi mwe mbabuulira kino omusajja sex asobola mufuna anywhere ku street ekigambo ekiyitibwa sex tolowooza nti nomuwa sex mbwomuyamba nnyo kuba asobola mufuna wonna waayagala naye waliyo ebintu ebimu byojja okukola nga yonna gyali ku mulimu buli kaseera omutima guba gumukubira mukazi we naye mukyala wange bali ati waliwo ebintu byojja okukola ebiri guuni naye bino nti kwebaka nti oyinza kulowooza nti owooma nagenda gwa ku mwana nogakyovulaba omuganda yagamba tannayitaayita yatende abewaabwe okufumba nze omanyi kisinga okunkutula nze I don't take sex as a priority oba nti kyenkulembeza naye nze njagala nnyo omuntu ali appreciative weebale nnyo omuntu asiima buntu buba butono ne olina asiima onsabe emitwalo 10 ginnemi naye nkuweereza 8 gwebaze ne woba oweereza 2 nga gy'osobodde nnyumirwa nnyo n'oŋŋamba naye yagala 8 naye sente zikyambuze nsobodde okufunayo gino 2 nja kumanya nti obwedda nkuli ku bwongo ndowoozaako naye tosobodde kukola sabe enkwaya Kampala zo kye zikola tosobodde kumpa kukubira bano omanyi ono gayi bwe musabe sente manyiza ampeereza 2 za data ono musiru omanyi kyaka okyegera omuyita musiru naye gwe senga obadde oziina lwaki ozikanda mwana wa munno yegwe wakamuweereza mirundi emeka yegwe wakamuwa ate abakazi mulekeraawo okubeera nga mulowooza nti mmwe buli kaseera mulina okubeera ku receiving end gwe bakugambye bw'ogula essaati n'ogiwa omusajja ng'ono nga yebbaawo emubutula bagambye bw'omugambako olumu nti bebi tugende out oba n'ogula enkoko n'ogifumbira mu nnyumba awo waagiri agisesema abange gwe sooka otuleko wansolebikibakolera birthday teyangulidde kino kyokka nga birthday yange kuyiye wamuwadde ki nina gwe natwala sipiidi otegeera ebintu ng'ebyo abakyala omukwano tuleme kulowooza nti is all about omusajja ye okubanga yakuwa buli kaseera omuntu okukukwana najja mulamu otafuuka taatawo ate tafuuka ATM kyenjagala okugamba bano abakazi abali eyo ono tafuuse ATM gwe like try it senga kibadde nga ye mugandawo nga mugandawo ddala nga gwe bakola ebintu ebyo gwe byali kusanyusiza oba bagobera bino ebya bayibuli nti abakyala bakuweebwanga buweebwa anti tuweebwa naye naawe bw'okwata munno n'omuddiza bagamba okuddiza kuba ki munno afumbye akamere kalungi bw'omugana ne sweet banaye ennyama enewooma nnyo naye naawe nsaba olyeko kifu kino kyobadde ompadde okitegeera n'obeera ng'ogumiikiriza munno nti lwatalina era omubeererawo n'osigala ng'omuyita sweetheart nga bulijjo bw'omuyita si byakumuyita lwakuba yaleese iPhone n'omuyita amanya gonna sweetheart kawoomera biki byonna n'obimuyita okitegeera naye lwe zitaliiwo n'onyiiga buli kaseera akomawo munyiivu nakwatako n'onyiiga nze ndeka nakooye nakoze eki ate nze senga nali musajja banaye ebyompoleza ebintu ebimu byewuunyisa gwoyombera birthday yiyo ne nange mu mwaka mba ne birthday gwokola ki byebyo byeŋŋamba gwoyombedde yiyo nze siba nayo gwe waki kye wali onda webale nnyo birthday y'omwana etuuse n'okanda muno bw'omugamba naye okimanyi enkya birthday ya Melanie etuuse naye nze mbadde nguzeeyo ka keeki ka mitwalo no siguze no ka sente nnyingi mitwalo 4 naye kakati mwami oyinayo tukulye tusabayo okutuwaayo ku bukreti 2 obwa soda banne bagenda kujja ne kamu akabbiya mikwano gyange gijja okitegeera naye ejja kumanya now you've contributed somewhere somehow so it needs his also what input ye naye oye mukyala ajja okufumba nomugana naye mwami mukyalo twafiiriddwa oba bafiiriddwa oba twafiiriddwa bakyokyegera omwana kati omanyi nze kangendeyo leero adde before oba tolina transport nze kankwate ku zino essente bw'onoofuna ononsangayo nabiki naye olina asirika sijja kukwata ku sente ffe ndaba abafudde beewaabwe biki ate abakazi kibakikola nnyo abafudde ndaba beewaabwe naye nga naawe wammwe ate wemufiirwa gwe gw'osooka n'okusaba sente sina zintwala sina biki maama wange mulwadde n'obeerako oli maama wo mulwadde naye yowe walwala n'ofuna ne ka message mu simu nti yaweereza 5,000 kale
obesa to ba 10 olina kwecho nonyiganye nyonyo nogana no muwa olina kwecho abasajja bisale singa mama wo muwala waba yalwadde aswa n'okumujja mukyalo n'amuleetaawo ewaka abasajja n'ekyo kayo w'omusajja kyokka omusajja ajjekaawo omukazi anika okuteeka omwo mu nnyindo atandika okuteekawo embeera naye nga agenda ddiye maama we yajja tumala mirembe naye nga n'owuwe kyokka yowe wajja ate abasajja balabira nnyo ne bannazaala baabwe omusajja awo n'aleeta akakoko maama mufumbire ku kino n'aleeta maama mufumbire ku kino maama omuwala bwawe yakyadde yabeera ddaalingi naye so maama omulenzi akyala bakazi bakimukola ebintu ebyo muva ki n'ensi nze ngamba ndooza abakyala bano oba beetaaga era nokuba gino emisomo nayo tekyatuyamba ennaku zino abantu bagendayo kwepiica kwokka kwe kubeerayo kuyigiriza abantu ebikola booti webake booti nyenya kiwato teeka mu butiiti kola booti naye ng'okuteekamu obutiiti nga tonnatuuka mu kunyenya kiwato nakukola kina bukumbi nabiki nakwongerako ebyo ebintu byammwe ebyo omukyala ye ng'ewaka empisa ye zaayina ewaka zibeezaawo omusajja oba zimugoba kuba tulina abasajja nga ye empisa za bannange ewaka nga omukyala talina mpisa omukyala si muyonjo omukyala si muki mikwano gy'omusajja bwe gijja yeekweka eyo mufumbiro mikwano gy'omusajja nga ogiba gikyaddeko ewaka omukazi yeefuula kirala waliwo abakazi abo ng'akulemye akutamye ewaka ewo wennyini weebase weegasse n'emikwano gya bbaawo gyonna biki ezo mpisa onoofumba nga tonnatubulira buwoomi bwokale olowooza nti owooma lwakuba naye lumu bwasanyuka gana naye bebi owooma so ekitegeeza Pacho gw'owunzika ogamba manya akina kusika manya akina mazzi manya akina ebyo nga n'oba nabyo atolina mpisa obanga kwokya kasooli mukalu kiringa kwoza olugoye nga lweru n'olukuba mu ttaka ate mwolwanise obeera n'amagezi so basisita mwaba ku social media segwe n'obeerayo n'ogamba nze zange zituuka London kale zisike zituuke London naye mpisa oyina nina taapu simanyi ekoleeta beera nayo naye ayinza kusanga omwana nga talina nnyo gali agataapu ng'alinako agasaanidde naye ng'empisa ayina buli kimu nagamba wayi n'ebitaapu byantama sirina kye nabifunamu kambeere wano kambyesonyiwe bitapu byata ngokozesa nacho water nga tokozesa national water ngokozesa nacho water nacho water chege at the end of the day anta bambaluza ne bagenda yangamba ayagala kino ne mune waliro atuuka n'abikoowa wa sister munange ojja byogera nga tolikiriya so banange mu subscribing mu liking bakugotegeeza ebintu bino naye nga basista munaye tubagamba okwewala okukomawo ewaka mukomyewo nnyo waka ennaku zino nosanga akawala akakazi katukalanisa okusikasika bukipusi kukubaawo ogenda okubuuzibwa kakwata nti yanoba mu bufumbo okubuuza mu bufumbo kyekyaliyo nga siga nti oba omusajja yakugoba oba okitegeera naye nga mpisa zizaakulemesa omusajja agambako ekintu n'ovuma olinga kino olinga ki oloze waffe bango babiki sirwala nnyini biki ewamu baba tebakugoba naye buliwoddayo bakulaba bulala weebale nnyo baga yona atagenda ale no bogena jina waliwo tribes zo nga ziba strict ku muntu afumbiddwa nga woba ofumbiddwa waffe oba wagenda oba n'ekitanda bakikola bate ne mu Buganda bakiwanikanga naye byakyuka omwana agenda wa weeks 2 nadda baba ne bamama bayiza obukulumpanya mama atadiringa n'omuwala bano baganya okujjanjula tugentwanjule waffe byaye na bufere naye nze mbagamba mujja mukyaziika nnyo abaana bammwe wembate mbabuuliridde kituufu bajja bazika endwadde bajja bazika stress bajja bazika amalogo abakyala waffe eyo tugumira mu mbeera yonna ate tuli bakozi abakyala abo balaba be bano kati baffe tulaba no anti nkugamba abakyala b'engulu teri mukyala w'engulu gojja kufuna kubanga ye ne boonagamba nti oleese mazzi ge mugenda okunywa akawungezi so long as love eri akimanyi nti nkyagenda keera azuukuka agenda atunda enjeyo ze atunda emiyembe atambuze kyonna nga teyeekoze mu na kintu kyonna atuuke ku mukene agambe tetulina kyaggulo waka agule mukene wa 10 oba 12 tuddeeka kwegamba twakulamu nakiri tumanyi nti tulina okukola kiwadde fe abamu twogera oluganda ennyo we tugamba abantu tubengulu ne batakkiriza okitegeera naye nga tulinamu kali nti omusajja has to be respected bw'obadde okimanyi nti ffe tukola ne ssente zaffe omusajja n'azikusaba namumpaka n'amaanyi pa ssente ngenda kunywa malwa obadde ekyokinanyira bannoono nga bw'ozikoze ogenze n'otunda oba kasooli oba ebijanjalo nga lunaku lwakatale ojja n'ozimuwa n'omukama mwami kwata yalina n'okutooleraku omusajja mbuyaga nti obeera walimye ku ttaka lye
nende kiwadde okijjeewo naye kino kiraga honesty n'okubeera gundi eri omusajja osanga oli omulungi akugamba abeera ne ssente ndaba gw'ogula ebintu ebisinga gw'omanyi ebintu by'abaana gw'okola kinze empaayo ebiri ngende nsanyukemu ne bannange n'azikudiza naye ng'osose zimulekya n'omulaga nti ki biibino mbikuleetedde mwami bye bino ebyavudde mu ntungo ze twatunze oba mu binyeebwa oba mu bijanjalo oba mu kati n'ogyosanga abakazi bakuno bo batunuulira waleti ya musajja yokka bizinesi za musajja zaatunuulira ye tali mukeera ku macaga nti mwami oba nange ntandikako saloni wali tetulinamu kiri nti omwami bw'ajjanga yeetisse well and good mukama yeebala azimusobozeseza ku olwo naye nga initially omukyala yalina okumakinga sure nti ewaka balidde naye omwami wozitolayo nozirekawo yes it is okay oyongerezaako kuba nyinza okuba mbadde ngenda fumba bijanjalo bammala kwange n'olekawo ebiri ne ŋŋamba kamba kulya akahafu k'ennyama nguleyo n'akalo nguleyo n'ebintu ebirala ebibadde bimisinga tukoleyo enva ezikola ki naye era waba tampadde ndi waddembe okgenda okufuna zino enva zaffe zetu n'ogenda ku lubengo n'ozisa n'ozisookinga mu mazzi tulina ezo enva ensigo z'eggobe eggobe ndiba obusigo yes buli white so oyinza genda ku lubengo n'obusa n'obudippinga in water sawa nga zino naye nga za kyaggulo ne zibikaminga soft akawungezi n'ofumbira nga mujabulya kyaggulo obwo yes oba n'ofuna ebijanjalo n'ogenda ku lubengo n'obisa bulungi nnyo n'obidippinga ne mufumbamu enva naye ompanira nnyo abakyala beeyo ndowooza nje mbayisemu kaggali because ffe twabimanyira naye bw'abazze ne kiro y'ennyama oba hafu y'ennyama you appreciate because mubadde mugenda lya kirala naye ayongerezaako kino okitegeera so for us we have grown up nga tumanyi nti tulina okukola tuli bakozi okitegeera so kati nze I lack nothing oba I lose nothing okuvaayo ogamba nti n'omwana bamugobye fees nga ninayo emitwalo gyange ebiri wano nengamba kanjira mmuzaayo nteekeyo gino ebiri wakiri naakugamba nazeewoze naye ng'omwana wange nsose muzaayo abannaffe aba Jolopal bagamba nti mu nsonga z'ettaka batuukirire bakuteekereteekera ettaka oba poloti Jolopal abantu balungi nnyo basangibwa Misindye ng'ovudde Namugongo Sonde junction eyo ekutwala ku Kyeseta bayitawo Misindye wali office omukulu Hassan Mugamba Jolo abeerawo awo n'omuvubuka omuto Mudashiru babeerawo basobola okulambuza ku maploti ge balina ku Jinja Road okwo kwonna balina Kayunga Road side eyo balina ne Masaka balina ne estate zonna bintu ebirungi nnyo abo bagolina nnyumba z'abapangisa nga bakulemye okubanja toyagala kuleebukana n'abapangisa nazo zolozi bakwasa ne bazisolooza bwe bayagala kugobera ku byakyapa era nabo osobola okuba nga omukubirako abo bayagala kuteekayo akasente tugeze oli bweru waggwanga oli eno mu nsi eri abaana baffe abawala be tuyita bakadaama naye nga oli mukozi eyo bakugula account sente no gisindika mpola wewera oda tukasera kudda ng'osindika omuntu oba gweesiga nga bamutwala nga akusiimira nga bakuwa biwandiiko balina ettaka lya Kabaka kyapa mu ngalo balina ekyapa kyennyini so weekwate banafe aba Jolopal bali awo Misinde n'emukono ku Kyebugerere mukubira essimu kapande ako kolaba akaliko ennamba ezo oyogere n'omukulu mwennyini ajja kubanga ate ensonga azimala nga yoyo senga Pacho godone lwaleero naye abadde nnyo ku nsonga z'okubuulira aleka omulembe gw'abakyala abo abawala basaanawo naye ne baboyi child nabo bambi bawunyabonye ennaku zino abasajja kati basinga nali njogera nno gayira Ruben Muhabuzi oba bamukyazaako owa men's protection agamba nti abaami ennaku zino omubuuzo waayo osula wa nti nsula Ntebe nomugayi wasengukayo namasuba nti ayimini wasengukayo nansa nti nsula Ntebe wange mu ddiiro Ntebe abatabulirirwa ava mubuliri bwange simanyi vaako bikyokye notano oluyomba abaana okulumanya nti wakano waliwo obutali bituufu taata waba asula mu ntebe wano kireka nno maama waliwo ekitali kituufu waliwo ekitali kituufu naye olala agenda kuwayo ka story lumu omunazala yakyala maama w'omuwala yakyala ewaka muwala we yafumbirwa n'omutabani nga wali omulenzi kakati omuwala ali mulwadde nga mutwe gumuluma kati omulenzi yali ali ku mulimu agenda okomawo yasanga Nazaala yakoze ki Nazaala nga yakyadde n'amubuuzaako awo biki agamba ate ono aliwa nti ali mu kisenge eyo Nazaala nga yamugamba nti ali mu kisenge eyo mulwadde mutwe gumuluma so gayi n'ayingira mu kisenge n'asanga mukyala we n'amujjanjaba mu ngeri gyamujjanjabamu kati agenda okufulumayo nga Nazaala nga ali mu ddiiro ko Nazaala kwe ngubuuza ali atya kati nti amwali bulungi mujjanjabyeko mwadde ku ddagala ko Nazaala ati pharmacy togigadde pharmacy gigale wano zipi ya Janso mulule